bawalula muwalulo mutikiro diplomatic kireke ono bamutikira manyi nazo ono bamutikira bakambe kigambo kimu ebacha yana baneganira ndi ogi wabo ate abasinga obungi era babere bagezi balekerawo okuvuma ate abasinga obungi ekyokuvuma kyabaleka tebakyasobola kunegana abasinga obungi bawumuka tebakyasobola kunegana kakati ekyokuvuma kyo kyemba muleka mukkirize nti musoma oli ogi wammwe boba obibo aha kakati ekyo nkijja kwanguyira kikwa mirembe mu mutima naye bwona negana gwaswala kyembuuza wakataye mwotula bwentula otudde mukakasuku ate ndi mukamaso balinga mabega kubanga bakopanga nnyo mwatulangako emabega bakandaze mwakopanga nnyo nze sikopa naye abaana bawo lwaki bakopa abangaye batandise dde okukopa bankopa kamara esomero likutemera abaana kukopa bannange abaana bankopa okufa buli mwalingiza mu byempandiika kusoma naye kisinza omutamyawo omukaati baana kumukopa ogwo omuzaani yagutandikawo kuba omukaati ogw'okukopa bangamba yali kasuku yatulanga akatebe k'emabega ne asa nabuzi ne nabuzi ono waffe gwe tumanyi bakopanga okufa obufi babatikira bo mwanyi nazo oli otya I'm fine, I'm good. You're very good. Yeah. Tetwatandise kuogeza Oluganda. I'm a student, please. Excuse me. Kulikayo ku mukolo. Navaayo. Ebusiya. Abantu bagwa Mbuji Daddy Andrew yagudde mu bintu. Deka. Daddy Andrew yagudde mu bintu. Abala bagwa Mbuji. Kati abanaku bagenda kunyiga bayombera naye batandise okumanyira omuwala. Omanyi bana abakazi abadi babe bakyasinza okumanyira abakabi. Obalemwa. Babadde bamanyira omuwala. Ndabye boogera bitagatta. Omanyi ba tulina ba expired. Fadda bagame nsoma. Those are expired is bali awo. There are many expired. Wako. Bakuleke abo tebamanyi Luzungu. Abo Oluzungu muleka mwasoma lyo lwa analog. Kati buli olete ekipya ate nga baddayo ku kikadde. Bali expired. Bali eno slogan diploma je tuli. Exactly. Kati go curriculum ndala. New curriculum. Soko oleke katono. Kati mwenjogera Luzungu mufuna problem. Bagume. Obuzu ate ne kamba buli ekigambo kimu. Temukyasobola kunegaana. Nabuzi yasoma naawe. Kabaka suku. Kila muntu. Kila nani. Ba Joyce bagala. Farida nakaziwe. Awa omuli omusoma kintu kyekimu. Musikatisi. Yibula. Zambali. Kyeyune. Megatron Media. Megatron. Abuchaze. Temukyasobola kunegaana mugume mu mpana. Ebyokuma kyemba muleka. Ndi obiwa muri ogi bange. Bantu mulinayo ne meeting yaba ogi. Era mbamu. Mbamu ne mu meeting ne mu WhatsApp group mbamu. Yaba ogi ne ba obi. Yaba ogi ne ba obi. Ate noteesa. Bulungi nzikirizibwa. Atika wadde yagala nsome luki. Wadde yagala nsome luki. Kosi kimwanyinaze. Nsoma journalism. Oli mu journalism osoma. Yes. Kati musoma bintu nga kosi biki ebidyo musoma ku kye nnaku zino. Tusoma ku bintu bingi. According omanyi journalism alimu bingi. Mulimu media bingi kwegamba. Ka psychological kala abantu betulina. Nadala abaana bazze bafuna misunderstandings n'abantu. Banji befula banna mawulire. Ngate siba mawulire. Because tebasobola kudda. That's why nkugamba nti nno. Era debate yaffe gye tugenda okukola nayo. Ebimu bye tusinziddeko oba ebimu ebiriwo kati lwaki bataddewo debate. Babu debate eri nti okusoma kuyambye ensi ezitanaba kukulaakulana. Abamu bagamba tekuyambye, abalala bagamba kuyambye, abalala bagamba tekugasizza, abalala bagamba okusoma tekulina kyekugasa. Naye nze ngamba nti education is a key. Gwogamba education is a key. Yeah. Ng'otegeeza ki mwanyina? According to the situations. Yes.
bw'otunuulira ensi bw'eri kati na biki bwe bitambula olabiranga ddala nti omuntu atasomye abanga ali mu buwambe. Oli sure? Yeah. Omuntu atasomye abeera ng'ali mu buwambe taba na secrets ze. Ate atya? Taba anti kati omuntu atasomye ne woba ogenda kukola ndagaano. Endagaano y'ekintu olina okuyita omuntu atakuyambeko kuwandiikira either akusomere n'okusomera. Maybe ogenda okukola ne ku ndagaano nga yeeteekako mu ngeri emu endala kubanga tewakola ki? Tewasoma. By the way, lwaki nze ngamba nti buli muntu alina chance eddayo okusoma? Dayo. Go back to school. Abazadde abakyalina chances ezisobola okuweerera abaana bammwe. Muweerere abaana baleme kwejjusa mu bukulu. Lwaki nkikuwa? Maybe nze nandibadde seetaaga kusoma. Kubanga ndi yaddeko. Nkuteeko ku sente, pound, dollar, euro, whatever. Zonna faranga kwacha. Yes, manyi okuvungisa dollars, manyi bayimirira. You get? Nandibadde nangamba, no, let me be. They can better win. Because I am rich. Yes. Oba just. Naye bodda mu histories nsobola okulaga omusajja nga Sebagala. Okay. Sebagala y'omu ku musajja eyali oba nkyogere ntya eyali celebrity I think mu Kampala. Yes. Yali w'amaanyi yakola ebintu bingi naye olw'okuba nti okusoma kulina bwe kwamutangira osobola n'okunoonya ekizimbe kya Sebagala mu Kampala nekikubulamu oba tyosongako lwaki nti yali asobola yalina ideas nyingi naye olw'okuba nti yali teyasoma ideas ezo zalinga zaafa aba n'ebirooto oba ne dreams abagezi ne bazitwala. Exactly. Kati nkuwa ekyokulabirako kimu lwaki nkugamba nti education is what? Is a key. Omugagga Ajamis Kigundu Owafono is a doctorate. Doctorate yasoma nnyo. First of all, lawyer, yes. Doctor, yasoma n'asukuluma. Bwe twogera ku bagagga b'omu kibuga Kampala y'omu ku bato. Kituufu. Y'omu ku bagagga bato. Era mu Kampala mulimu abagagga bangi nga bw'onoogamba bonna bayanga bagagga. Muzeyi Kitandwe bagagga, Muzeyi Kitandwe mugagga, Muzeyi Drake Lubega mugagga. Bera babaddewo long time bamuwonge babaddewo for long time bakirumira babaddewo long time nga bo balaba ensi we nga balaba ne Kampala nga baginamu n'ebizimbe naye olw'okuba nti kino kigeza bugeza sagate omuntu akinyigiremu nti bakadde baffa babaddewo era bakoze balina histories mungi gwosobola balabirako era tuli banyumyako tujja basomangako ati nga nkuwa examples naye era okuba nti yasoma bwe yajja yalaba opportunity mu mwala natunya amazzi gatambula ate bwe ngongerako n'asoma science alina science w'emyala n'ebizimbe ku ngulu. Exactly. N'ensi zatambuddemu nti kagamba nti n'olaba nti anaayita opportunity eyo okukwata omwana guzimbako eggwanga ne lifunamu ate naye n'afunamu. You get? So nga tegubaddewo a long time. Kiraga omuntu afumitiriza nnyo oba nga yasoma. You get? So kyova olaba nti kati ye mugagga asembayo obuto mu kibuga naye ate walaba opportunities zayinamu oba zisinga abakulu abandi badde basooka okulaba ekyo. Kati Mwanyinazi njagala okuwa ekyo examples endala ndi kuggwe kennyini nga tonnampa example njagala kubuuza gwe nga ggwe kuba obaddewo nga bw'obadde oyogera ki ekyasinza okukusoomooza n'ogaa naye kanzireyo nsome ng'ogasegase wakoma ku mugigi ne P7 naye wali wagituula nyo wagikola kaakati ebimu ki ekyasinza okukusoma n'ogaa nedda kanzireyo abantu bagenda ne beebuuza full figure is a presence advisor. Yes. Omanyi otya nti singa obadde okimanyi nti kati nandibadde prime minister oba speaker wa parliament. Wali ojja bali baagala nakufuula prime minister. Yo omanyi ampeerera yaani? Asimanyi. Gwe sooka weebuuza ani aweerera full figure. Weeraba muntu wali osobola n'okubeera prime minister wa Uganda. Accordingly wendi. Accordingly ku situation weyimiridde. Okay. Nakatuva mukaluka president naye osobola okubuuza abakoze
era sisobola kusukka mu 15 ba ku 10 batano wala batano abali hard working tosobola toyinza kuuza full figure batano many ministers botalabeko even ku campaign name yes you get abaina opposition nene nga tobalabyeko muwadde muzeyi wabadde akolera ki ngate mbaddewo so that's why nkugamba nti gwomanyo omanyi nga ndi prime minister either ngandi kuba mu Iraq ndabika number 6 oba 7 chicho wotya mu Iraq eza gwanga Uganda am a president's advisor bwe bamenya abantu mu stages abo buzito mu gwanga yeah nzito wali ku president oli mu namba mukaga Peter mmere nzito wera ddala yes gogoli ngao nedda kyagambi ki gogoli ngao amu Iraq eza gwanga Uganda ndi mu namba 6 oli mu namba mukaga yes oba era bano bonna ne bavaawo gwo okutukwatamu ofuka president wa gwanga era towekanga nga nabbanja mmoje waawo akukwate bulungi ankwate bulungi so mu bulamu tulina challenges waliwo wootuuka ne weewulira nga maybe wandibadde oyina woyita ng'ekikukwata njagala okutegeeza nze ebiseera bisinga mbeera ne Jerusalem Sale namufunamu omukisa kuba ndi mwana nakati nabadde naye mu bimu byadanyumiza yaŋŋambye nti bwe bamaliriza muzeeyi yamuwa obwa defense obwa minister mugumu waliwo yakayana bakayana ne bagamba Salim Sale teyasoma abasoma bakayana webale nnyo ne bamugamba Salim Sale teyasoma omwoto wa minister muzeeyi n'amugamba kwata uniform nebyokoze bikorofayinga okubeera minister ebbanga lyokubidde mundu exactly nebe kibyokoze era ne bagaana Jerusalem Sale yali asobola accordingly bwe yali n'amaanyi ge yalina ne byakoze byali bisobola qualifying abere minister naye yawulira nga alina okusomoozebwa n'agamba no let me go back to school n'addayo ku ssomero era akugamba ebibuuzo ebikola ne muwala we Joseline nakasongola yes natwa ebibuuzo ne muwala we era yaddayo ku challenge nga baali balogelowooza nti ki tekisoboka esawa ya Jerusalem Sale yaddayo n'asoma nga mukulu eggwanga esawa ya lero eggwanga litambulira ku bimu ku magezi go bakunteekateeka ze nga wolaba operation welfare creation ebyo bintu byalaba nga PDM Moses Byaluhanga bwe bateeta PDM era batuula ne bagala Jerusalem Sale kino kiri kitya tewali kintu kitambula mu ggwanga nga Jerusalem Sale takoze eki tamaze kukiyitamu oba kukikonfaminga oba okukyongerako banga takkiriza Jerusalem Sale tuwa naye eddakiika 2 yatunulira social media bwetambula ne ba content creators ne yeebuuza wano abantu bafuniramu luddawa kuba nembasitwa ne bamutwalira n'atugamba muwandikaawo digital content creator ye yakitugamba ye kennyini digital content creator kyemukiwandiikaawo n'atandika okuzimbira ku ekintu ng'ayaga tubeere nga tufunanga emisaala tetulina binnyo tusobola okukola nga tufuna sente Jerusalem Sale nti olaba nti buli wamu so oyo mukuwanga exam ekyokulabirako yes nti olaba ye yasobola okuddayo okusoma first family talina kyatayina ate ino obuyinza yabuyina kuba ali akoze nnyo yakuba emmundu nanunula buli kintu bagamba ne kampala nyine yamukwata awo wabwe yogerere yamuwamba oyo yes ye kennyini nera ne bamulemesa olwokuba bamulemesa naye baali tebasobola mulemesa kubanga president yali amaze okulagira ssemateeka w'eggwanga ayina akawaayiro mulimu obuwaayiro obuwa president obuyinza obwenkomeredde obusalawo kyeyeyagala era kyovola nti president asobola okulonda full figure nga advisor we oba nofuguma nekitakyuka yes so ssemateeka w'eggwanga emuwa obuyinza obwaki obwenkomeredde era waba agambye nti Salim Sale abeere minister of defense or minister of what abeera ate ne Jerusalem Sale yalina ssa y'amaanyi kubanga ali buli kimu akikoze ebovaayo njagala okulaga bannayuganda kiki ekibonyaabonya Buganda yakola agreement mu 1900 yeyo 1900 agreement eyebonyaabonyeza Buganda na guno guliko etya nti ekizibu kye tulina mu Buganda right now kyataka ye problem lwaki babonaabona nti agreement zakolebwa abantu abasoma baali balubatu bakisingiri basapolo kagwa abagezi abaliwo bamugwanya kakati ne kabaka yennyini yali mwana muto nga tasobola kwesalirawo oba okwewandiikira endagaano exactly n'abaana aba Buganda bennyini abaaliwo abasinga baali tebasoma era mu kujomebwa okuchallenge ezaaliwo
nti ettaka omuzungu John Speak yajja n'atugabira ettaka kani imagine tekanaawo omuzungu ajja tatemeteme ettaka laffe ne Queen eritali lirye ebyo byonna biva mu butasoma yes obutasoma bunyigiriza ddala bwe batonna bakukiregera tosobola kukiraba naye mu maaso awo osobola okukiraba so omuntu alina chance ngamba genda ku mukaati osome oba mugende mu ssomero ddala lyonna oba gwa kyalina chance weerera abaana bo weerera abaana oleme kwejjusa mu maaso omuntu ataasoma anyigiriza mu bintu bingi olaba nti kati obuzibu bonna bonna buli mu Buganda teri lutalo luliwo nga lusinga ttaka kyobala minisita z'ettaka ziri oba 3 oba 2 naye terigwa tulinawo n'abakoba tulinawo mayanja tulinawo bane baani bangi bali awo bonna bali ku ttaka naye ebizibu ettaka tebiggwa n'olugye n'olukyamuzi ali eyo wattaka so ebyo byonna byava mu ki mu ndagaano eyo kulondayo wali ofunyeeko obuzibu olw'obutasoma ebbanga ly'owangadde mu nsi olinako lwewafunako obuzibu n'ogamba nfunye obuzibu bungi nnyo nsobola okulagira ddala ku gavumenti yaffe oba mu kifo kyendimu General Museveni yavaayo n'atukwasa nanonda presence advisor ku nsonga za ghetto bwe twamala okusaggula ekisambu kya ghetto abantu ne balaba opportunity abanene oba abaasoma balamu opportunity endala ffe twali mu reality bikitu bla 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 bajja ne batukwakulako ghetto ne bajja n'ebipapula exactly era ghetto ne tuyita mu ngalo natandika ekintu kya single mother mwena mwandabanga n'ekyanjula ne muzeeyi era nga sinaba kuba approving abaasoma ne bajja n'ebipapula tuba ne ideas nyingi nnyo abataasoma naye era ogenda ogikoonako oli nga yajja byemudda oba osobola ogamba omuntu akuwandikira proposal agenda okulaba nga ekola era gye nosala musale twali tunyumya naye yalina proposal ye bagikola ne Besigye naye nga ye yamugamba ideas Besigye agenda ogitunamu nga eri wonderful nga yakabi nnyo n'agipresenting ewa muzeeyi nga ye nanyiniyo nga ye nanyini nga tayogera nti sale yanga mikolo eki pandiike bino era neyitamu ne musa credits amaanyi nnyo era neyitamu yes so kati nange obutasoma kimala ne kikunyiga olunaku olumu kati kankulage DCCU emalo giteekawo nze nabatwala nze nalimbakulira buli kimu wati kujjako abaana abagezigeza oba asile baani ate nze goba kuba nze mubi ne ssente mu kujja twagala tuggulewo akawunti kubanga gye natuterangako ssente miliyoni yasooka n'agamba ngenda bawaayo ssente n'atuterako miliyoni 2 atuterako 4 atekako emmeka nze nga tebandagana ssente tebakkiriza nzirabe we ziri akawunti yetwaggula baganya ogiteekako baguddewo endala mu lukujjukujju benyigamu baga ne banyigamu ebifo okitegeera kwegamba obutasoma we bujja ne bukunyigiririza obbibwa nga tolina nawokanira oli ajjayo nga ne mugenda mu kooti batunulira mpapula approve batunulira mpapula nga we bujulizi ye prove zibera ku mpapula ng'oyogera ki tulage ng'olajjayo empapula nga wano wasaako omukono gwo ogenda okujja ku approving ekintu ng'oli yakijje yaleesedde empapula nga tolina wonyonyerera muntu kino kyange byokooye ebyo byokooye nedda obutasoma tebuluma nze nzekka nze ndabyeko wano oba Dija Jasmine abayimbi bangi nnyo bawukana ne bamanagers ogenda okulanga ne pages ennyini tebazibalekera tebana kye babalekera page ne bazitwala ne batwala ebiki ng'endagano ze bakola maybe tebazibanya nako tebazisoma buli muyimbi ndabako wano omuwala gwe bayita Saina Bata ne Abitex batamanya kiki kye basayininga akaana biwedde akaana ebintu amateeka gonna ebiri mu mpapula byonna bimusiba oba yagawatwaga tebirina kye bimulekera wadde olugoye lwayambala yanonya wasa siginica nsayininga wa yes ebiseera ebisinga bakuwa kusayininga so tekinyiga nze nzekera nze njagala ku kintu kimu osomedde ebbanga kikati oli mu wiiki 2 myezi 3 nsomedde ddala somedde ddala ngenda myezi nga 8 kikyogamba nti kino nakisome nenkitegeera kyogambayo nti nsomye kuba kati mmanyi mulabika musoma news writing musoma news writing musoma communication sociology adi ebimu bya second year radio production nedda first year
Ndi mu first year sinagenda mu second year. Oyinayo kwebyo biki kyoga ekyangungumuko? Ekyandibadde ekyangu. Nasinga kufokasinga nnyo kumanya. Kati kankubuuzeyo ng'omusomesa. Anasooka kufokasinga nnyo ku media. Media production. Banga okola media ethics nga muzibu. Teri kizibu ku. Nakugamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Nga tuwazze nnyo. The only way to conquer fear is to face fear. Ojo oli muzibu nnyo. Ekizibu tebakidduka. Onoonyanga solution emalawo kizibu. Be attentive. Obeere omanye ekizibu ekizibu okisolovinza otya. Noonya solve. So sigamba nti kizibu kino kankisuule. Kubanga ojja kisuula nga te mu maaso ojja kukyetaaga. Kati ekyogamba nti kizibu. Totunuulya buzibu bwakyo. Noonya bw'okisolovinze. Solve. So osinze kugira media. Gye nsinze focusingako. Kyobola ne ku TikTok zange tokyandaba nti ninga nga we nali. Olw'ensonga. Some people bajja oyinza obeera n'abantu ng'olina ekintu kyoyogerako najja nga audience gy'oliko si yeyiye. Natategeera audience ye ng'olina mugamba anoonya another audience. Yes. So olina ku-identifyinga audience okusolvinga buli issue. Muntu omugamba genda onoonye another audience and audience gye ndiko si yeyiyo. Kwegamba nti nno bingi. Nomanya nti bw'ona obisoma nnyo oyinza n'ofuuka omusomesa wa journalism. Tewali nsintwala mu kusomesa. Nedda okuyamba abayizi abalala. Siri teacher. Tajja kusobola. Sooka oleke. Maaso ebyo toyinza kusomesaamu ku bayizi. Tekisoboka ekyokusomesa kyo kireke. Sina gwe nja kusomesa batikya bawe bali. Lwaki tosomesa ku bantu? Omanyi tulina abantu bangi abaabula nga beetaaga b'omusomesa nga ggwe. Bagende kuwumuka ate abasomesa gye bali. Tebeetaaga nze nange neetaaga basomesa. N'oŋŋamba bw'oliba otikkiddwa. Era nja kutikkirwa naye ntikkirwa ku byange. Tosobola kuyamba. Erimu yange si yakusomesa. Nange gyantwala ngamba kapati time n'ogaka mbawaayo essaawa emu kuwumuka n'ensomesa abo bamoze bawaku. Ebyo ebimu ebiwestinga time in life. Ogenda okwekanga the end of the day nga wastinga time for nothing. Buli kimu oyagala kikola. Exact mbatekanyabeko no focus. Bw'omala okusoma. Focus. After bw'omala okusoma, after educating, focus. Bw'omala okusoma bw'oti. Focusinze ku ki? Awo woli. Abawo mukati debate yaddi? Ya ku Lwakutaano. Luno. Era tubayita mwenna. Ogenda ku debatinga? Oh yes, why not? Ba obbi bonna bayite bakunga. Ba obbi bonna mwenna mbayita. Bakunga amannya tematema ba obbi ne ba oggi mbayita ku mukati. Ennaku zomwe zigenda kubeera 13. Mulimu abatasobola kunega nanga ba Asha Nabzi. Asha Nabzi. Kuwaza Banga. Joyce Baagala. MC Katsi. Moze. Zambali. Farida Nakazibwe. Ivan Cheyune. Mukasa po. Kwegamba nti oyina abantu bangi bogenda okukiikirira. Abo bonna bono kati abo ngenda fuuka master waabwe. Kati mbayita mujje kuwumuka ennaku zomwe zigenda kubeera 13 ku lunaku lwa Friday. Tugenda kubeera mu debate n'abantu abalala bangi mwena abadde basomera. Bakkirizibwa abantu abalala okujja. Bakkiriza okujja ne bannamawulire mujja bagenda okukwata obuntu mujje nsuubira mwesunga my broken English. Ogenda kwogera na mu Luzungu? Nja kwogera ennimi zonna. By the way, let me tell you something. Mulina problem bana Uganda. Kituufu ekyo. Era bwe nabadde nsoma ticha wange yadde nsomesa Mr. Ismail Kongo professor. Tusoma bangi. Tusoma bangi. Ticha waffe. Wange it's mine. N'abala bajja kweyogerako ngwabbo. Okay. Bakiyogera njogerere mu pululo.
Abaana musomera mu plural. Ne wazze nno oli serious. Ne plural wakireese. Ogamba kibi. My husband. Ayagala njogerere mu plural anfukidde ekizibu. Omanyi n'ekigambo okuleeta obuleese ekigambo plural singa nyina musene mbadde nkuwa omutwalo. Mpa 10. Maaso okosome oyinza oggwa n'otakutikkira. Tekisoboka. Tekisoboka. Nza okugwa. Tekisoboka. Kaakati oŋŋambe nze byensoma mbikwata. Obikwata. Ate nga nkugambye ompeeyo kye wakutte. Bannange basoma. Asanabuzi basoma diploma bagisomera emyaka 4. Nga baddamu kwetegereza ne bakasoka. Bigaana. Nze nyinza ogisomera emyezi. Ojidduka emisinde. Nze ngiri mu myezi naye ngenda gimaliza. Ogenda biddamu kubanga nkubuuzizaayo kye wakutte n'obulwayo kimu. Kyoba nakutte sources of news. Lwaki wembikuwa? Lwaki oyagala mbikuwe kati nga tonnajja bonna bikuwa kati togenda kujja ku Friday. Ojja kuba tojja kujja. Obiterekedde Friday. Jja ku Friday ombuuze. Bana tweyanziza nnyo. Webale kuddayo. Ne webale kuddayo n'osoma munnange. Kigenda kwencouraginga abalala. Era njagala kibe encouraging bangi lwansonga ki. Ebintu bingi nnyo bitukwekeddwa n'okubanga ensi zaffe zikyali mabega. Tezinabakulakulana lwa nsonga y'education. Okay. Kubanga wano omuntu olaba omuzungu n'akyakyalika nnyo. Bagamba nti investor muzungu abangwiza okuyisaawo. Naye tubeera mu makooti g'eggwanga. Mubeera mu kooti omulamuzi walaba omuzungu ye bamuwa attention. Ne mubeera ku poliisi gwe munnansi tebakuwa attention tebakufaako. Lwa lulimi. Abantu abayogera oluzungu basinga n'obubbi akubba totegedde. Akubbira mu luzungu akubba smart. Akubbira mu luzungu. Abamu balina ne bayisaawo nga bikolobero lwa kusoma. So naye nze sesiba ku language. Okusoma ne language byantu bibiri byanjawulo. Njagera mu kitegere ekintu kino. Okay. Hello? Yes, hello, who's this? Who? Ng'omugyeko. Talina kyaŋŋamba. Nakoowa abantu b'ebizibu. Nakoowa ab'ebizibu. Abantu bakuleetera nnyo ebizibu. Bw'omala okubagusiza issu zaabwe n'obeera mubi kati natamwa. Babeere gye bali naawe obeere nange mbeere gye ndi. Kuba nange sibawa byange. Byemalira. Nawe tuwa abantu bizibu. Kati nabo beemalira ebyabwe. So, badde tubaye twogera ku nsonga ki? Tubaye tuli ku issues at hand. Nga tugamba nti okusoma ne language si kyekikulu ennyo. Njagala Bannayuganda mbategeeze. Abantu abasinga mulina problem, misunderstanding. Okusoma ne language. Ebyo ebintu bibiri, those two biri different. Nze ndabyeko ensi nnyingi like China. Yensi ekyasinze okuba ne factories. Boogera mu China. Own language. Yes. The many countries nga parliament zituulamu own language. I'm a Ugandan. I'm a Muganda by tribe. No mind it full figure teri akusinga kwagala kwogera luzungu. Bibiri bisatu oba watandise ddo oluzungu. Munkaka. Obeera mu bibyo. No. Munforcinga. Nze I don't care oluzungu. Olaba olutandise. Olutandikidde wa I don't care. Listen. Nze I never mind. Olaba. Ku luzungu lwamu olufu. Because I'm not omuzungu. Okay. Era I'm feeling okay. Very okay. Mbukubye embogo mbufiringa small. No. Ne wali oli akusekeredde kongo kubye Excuse me. embogo. Wali oli akusekeredde konti okubye. Mbujogera broken English mbufiringa small. I never learn. I never done mistake. No. How? Am I omuzungu? Yeah, how? Emu ku problem eri mu ggwanga lyaffe. Era kyatulemesezza okubanga tukulaakulana. Kwe kwesiba ku luzungu. Just a language. Njagala nkuwayo language is a medium of communication. It's okay. Ekyala mwesiba ku kintu
ensi ezimu ezikulaakulanye n'ennyo zoogera mu lulimi lwabwe naye nga zaasoma. Nga naye abantu baasoma. Yes. Nenga tulina abantu bangi abavumbudde wano like nga Musa Bode. Sagala kugeza kwabo. Mbadde nga babaawa ne waffe. Abaana baffe we bali. Era nsobola obbogerako ne mbagezaako. Kati kankugereza omusajja yali first celebrity prime minister in the whole world. Mu America. Yani. N'okusoma teyasoma. Goba okyayogera ku luzungu. N'okusoma teyasoma. Ndabyeko wana abasajja bavumbula omuliro babayitanga baani? Abavumbula omuliro. Kwegamba nti okusoma kukuyamba nnyo naye ate bodda mu language. Language n'okusoma bintu bibiri bya njawulo. Muleke kwesiba ku language luzungu. Waliwo n'abalwogera nga banaku bazibu. Tusooke tusome tutegeere butegeezi. Tuve mu bya language. Exactly. So go focusing ku language, I think. Oba tomanyi ky'oyagala. Nze mmanyi kyenjagala. Ate ekirungi bakinsomesa ne nkitegeera. Any language, I don't care. Oba bakinsomeseza mu lulimi ki ekikulu nkikutte kinnyamba. Naye anti kati nga bwe nakugambye wano tusoma mu luzungu oyagala communication oba toyagala. Endowooza bwe kugamba communication zikolebwa tusoma ennimi zonna. Ngamba gwe baba kusomesa media law. Batusomesa ennimi zonna. N'Oluganda? Yes. Ate Oluzungu? Nalwo. Onaaluyita. Is a communication just. Onaaluyita. Language is a communication. Nagambye enkola ki? Osoma. Tukuwa obudde. Bw'ombuuza nti onabuyita nagambye enkola ki? Kankusabire full figure. Njagala mbeera omu ku bagenda okubaawo mu kutikkirwako tukole ne speech. Nja kubeera wera bantikkira. Ate ba Ogibo ne ba Obibo balina okubaawo ku graduation yo. It's must. Bawe speech. Banabuzi batemuje. It's must. Yes. Obeerewo. It's must. Ale naye bamuti. Ale naye kuba tebamutikira nga balina mutikira ate ku nammwe lumu. Akwate bulungi. Bantu nino mwakwa mukizanyira naye abantu okubakubiriza okuddayo okusoma kintu ky'amaanyi. Mwemuna kyemusaagiramu. Bano bakyasaaga. Abantu mbaleke baddayo basome. Omuntu asoma abeeko ne kyayeyongerako. Abasajja basamuna baali b'amaanyi. Mwana addasse essimu ya mune. Abasajja basamuna baali b'amaanyi. Omusajja samuna waba yali w'amaanyi ng'asobola okukozesa abantu abasukka mu 5 nga teyasoma. Mulowooza singa yali yasoma yalikoseza abantu ameka? Era singa yali yasoma kampuni ze zandikudde. Singa yali yasoma. Kubanga yantegedde nti ekintwala mu musango ne walukagga. Ate asoma P3 drop out. Ngenda kubanga nabyenfiirwa. Kankole ki? Ekyo kyesigama ku kufumiitiriza. Kiva mu kusoma. You understand? Yeah, I do. I understand. Olza samuna singa aina companies maker. Era singa na bali bangera ku generation okubanga bali wa generation emirimu generation zeziriwo. Bakozesa abantu bangi bawadde mbe influencing abantu. You get? I do. I get you. Naye kati olwokuba nti yayita tayina nnyo basebagala abo begamba. Singa basebagala boogerwako nga bamukwano. Naye mwama yako sebagala muba muwulira muwulire. Sebagala singa ayogerako nga bamukwano mukwano esawa yo tasobola kusiimuuka. Ne wali wa muzzukulu wa mukwano tasobola kusiimuka lwaki lwa education because ye asangibwa yakola ki yasoma be basamuna be basajja benjogerako. Samuna ekyamulemesa butasoma singa ali yasoma. Kyenjagala nkulage nti singa ali yasoma singa ate ali wala nnyo nkutegedde ofuna byewerekeza ne birina ogenda nabyo mu maaso. Kati njagala omuntu yasoma talandagana muntu atalina kyakufiirwa. Njagala kujjayo mukwano gwo Kazibwe Cup yavudde mu mbeera etya n'ayomba n'abantu b'ebweru abagamba balekerawo akamanyiro n'akajanja bakasusa. Mulekerawo okusinziira e Bulaaya gye muli
Mbolokuba mugamba mubadde ebulaye okumala emyaka 5-10 musinzire mutandika okulagira abali e Uganda ebyokukola bakomeo babyekolere mukuma akalulu mulonde bwe muti abali e Bulaaya n'abavaamu n'abaga nti kakati kyandibadde bwe kiti gwawulira nti oyagala bikola linnya ennyonnyojje ku airport yakoze kikyamu nenjagala okubuuza mutuufu kyenkana kabiiki ke yayogedde ekisookera ddala twafuna obuzibu bwa politics ate netufuna challenges mu bulamu zino z'abategeevu era tategeera tajja kukitegeera abali e Bulaaya bayombye abantu bangi abalipira Bobi Wine naye nga bebasinga obutamwagala era tebamuwagira n'okumonda ku body paper tebasobola kumutiikinga ne bamulipira olw'okufuna likes ne views n'okusigala nga bali relevant nga beekuumidde psychologically ng'alina waalabirwako bawayogerera engeri Bobi Wine yalina omuyaga gw'abantu abangi ba followers okwali bakadama n'abalala nti yalina numbers ku social media kati abantu babuukira ne beesibira mu katogole eyo era bw'olaba wetegereza bakatandika okwogera balinga abaakayiga nti bakajja ku social media bakuba YouTubers ba whatever basobole okubaako nabo okutuusa ebindowoozo byabwe naye era nga relevance agijja ku politics ku Bobi Wine neyeekuumira awo mu kabampane kabandabe kabandayikinge kabampe views baba tibamwagala kiryawo tebamutiikinga namutiikinga mu box baliwa nga babanja obululu tebagenda kubanja labira ku kiriwo kati nze bwe ntunuulya wano mulina omubaka yakayaniranga kaadi ya Nuupu mu Kampala omukazi yakayanira kaadi ensonga nebeera ku bunkenke baali babiri nti baawe simanya nkubye nze ndi mulwadde omugongo bwe bawulya kaadi yalamuka najja okuva lyakwata kaadi bwati Zahara ne bamugamba gwegende Makindi siddanga mukuula kigambo ki agamba nti mulwanirizi wa ddembe yakyo kimu kubimuweesa kaadi babi babadde bamulumba ewaka ani mwagaye Mukakyagwanyi bamulumbi bayagamba sife byesimanyi byagamba sife tu mbu bajje waka wabesimanyi bakola ki ku mukazi munne yayogeddeyo ekigambo n'ekimu oba yakoze even okustandinga naye obaokugendako wali emagere waka kati Dembe alwanirira basibe bo balya mu basibe baagala basibe balya mu basibe baagala batuuse luzira era nabo banoonyezaako views ne likes n'amaanyi na following so Munnayuganda ndaba yandibadde ategeera nti tewali muntu ayagala kujja Museveni mu buyinza kuba bowe kennyini bebasinga n'okwagala Museveni mu buyinza babeefuula nti bamulwanyisa ate batya baagala aveeko nabo bakikwatemu anti nze nkubuulira nalabyeko wano omusajja omu yandisappointinze nnyo ate nga yasoma n'okusoma oba obuyigirize bwe bulenkana kisimanyi yagaba generator bagita bateze transformer wa oba ezitambuza amasannyalaze nalabye yagenze n'abikuulako abantu babi nnyo yagambye abantu babi nnyo talabanga abantu babi ng'abo nabikulayo I think nti Mwami Yusufu Nsibambi I think nti otalina mutima gwa ggwanga era tabalina mutima gwagala bantu bwe tutafune bwagaza eri nsi yaffe ng'okola ekintu kyekimu abakola chorus ne bakuwa chorus contract ne bagamba yiwa leya 5 n'oyiwa 2 oba 3 ng'oli munnansi oba weekubye wekka oba weeriddemu olukwe gwe wekkanga omuntu n'omu n'olwekyo kandi kati olaba abantu bangi abaagudde nga baagaba ebintu bingi mu balonzi bwe biba biyamba community oba constituency tewali nsonga ebikuggisaayo ono yagaba bingi bambi tetunnagaana yagaba bingi kati ye n'abuuza bwe mbamba wadde buli kintu kyange ne nejjako ne mundaga ate sibye mwagala kambitwale kuba teyabibateera mu maka yagamba bw'ati njagala owulirewo wano temwalina masannyalaze ku ssente zange ne neefiiriza nerera bitransforma mu kitundu ne mbaleetera amazzi nerera kasasiro ne mbafuuyirireyo kuva ku biyenje nyengere mbawadde emifaliso ne mugamba gwe ebyo si bye twagala n'abitwala okiraba otya kyannaku nnyo nti n'abantu abeesimbawo ababaka ba parliament gwafuuka mulimu era nze kinnuma nnyo nga nze ebimu ku binsaayo okusoma kwe kubanga nsobola okubanga nange ebbago lyange at least mu ssemateeka w'eggwanga mubeeramu ekintu kyesobola kubanga tewali nsonga eno ereetera ababaka kwesimbawo nga banaku abatalina mirimu
tewali nsonga etya mubaka kwesimba mu constituency mwatabeera essaawa ya leero buli mubaka waali teri omubaka osinga abadde abeera mu constituency eyo kizibu okujjako amasannyalaze kuba naye gamugasa kizibu osalako amazzi ono agage yageeterako anti wulira kizibu gajjako wadde yagataddeko kuba naye gaba gamuyamba n'abaana be naye problem gye tufuna nti omubaka ava e Kampala naga neyesimba emitiyana mbaka n'ava e Kampala naga neyesimba e Kamengo naga neyesimba e Bundi Bujjo n'abayankole naje neyesimba e Kampala ng'asula mbalala webale nnyo nga ne weekend agenda kubeera mbalala mu Ntezi kati ye problem gye tulina nti singa abantu parliament singa esinziira kwani ozito wakyenkana ki oyimiridde otya legasa ye eri kiki ekuwa olumwaganya okwesimbawo owulira naye kati abantu parliament bagufuula mulimu nga okera ku makya n'ofuna omulimu gwo era nga tebalumira bantu ne babanansaswa tebinkwatako era mubagenda nayo nagamba kino ekisanja ngenda kwekoleramu kino wano akeedi wano kino male so nze kinnuma nnyo era nze nyongera okubira abantu emulanga ndabyeko ebintu bingi challenge ezimu ebimu ku challenge nga obutayingira politics siba nko mbaka wa parliament agwa yena n'ava kwa baka parliament noddamu musanga ne bagamba nti wuuyo kyoba kiri ekizimbe kiki I don't know why tobalabangayo sina baka parliament ayina akeedi wa molo siziraba kizibu kiri ki simanyi bali ya kivubi kyegani tibagenda nga bali ku mirimu tebagenda mu community service so zena ndowooza nti omubaka yandibadde ali supposed okubanga alina kyazitowa okujja ne yeesimbawo okubaako okuteeseza constituency oba okutula mu parliament y'eggwanga parliament kintu kinene nnyo parliament y'eggwanga eyo kintu kinene nnyo era kikulu nnyo omuntu atuulamu ateesa azitowa kyenkana ki ebirowoozo bibiri kiki eri eggwanga afumitiza kyenkana ki naye fulufika singa bali tebateekawo bino byakusoma nga weesimbawo n'obeera MP mu palamenti ye Uganda nsonga nga kisa tuzuugamba nze nemala singa nali mu palamenti zino nandiziteesezzaako omuntu n'afunamu ensonga esooka singa wali mubaka ng'oli mu palamenti ensonga esooka omuntu atasobola kwegulira mu motoka ya $200 oba 3 nga tayagala kiikirira palamenti sira lwaki ajja mu palamenti bwe mbala sente ze babaza okuwa baka palamenti $300 buli muntu plus ziri mu buwumbi obulinga bwe simanyi muwendo naye nga tukyayina enguudo ezirina okuyitwako ebintu tukyetaaga okutambuza pipe z'amafuta zitambule zisobole okufuluma tukyetaaga amasomero education wadde gakuze ne galina ebyegeetaagisaamu omusomesa yennyini afuna ssente entono omusawo yennyini ajjanjaba obulamu bw'omuntu afuna ssente entono tewali nsonga empeesa mubaka wa palamenti millioni mpitirivu nga ne ticha yamusomesa afuna ssente entono atambuza bigere tewali nsonga empeesa mubaka wa palamenti ssente eyesimbawo ku kyeyagalire ng'omudokita ajjanjaba akwata musaya akwata mu biki alilo olinamu kyogeddemu emirimu gyonna gyaliyo n'ebyokukola yeereta kyeyagalire ate gwe muwe emmotoka ate gwe buli muntu ajja mu palamenti yeereta kyeyagalire lwaki muzimuwa lwaki mbaweezo sente mpitirivu mubasa era nze singa ndi omu ku baka ba palamenti kyenansinza okuwanagana nkyuka kusala sente omusaala gw'omubaka wa palamenti na byonna byafuna batuuka bali okunywa obunyi cyayi bakuwa budgeti cyayi gwe banywe weekend nga ali mu billions banywedde akawumbi ka cyayi okuteesa bagenda ebweru eyo nze mbasanga eyo Dubai nga bali mu kwegatta bwegasi anti buli mubaka lwafuluma ebweru w'eggwanga buli lunaku bamusasula buli lunaku atali mu ggwanga bafuna $3 oba 2 babeereyo nga beegatta bwegasi bagenda n'obuwalawala obuto bagenda n'obuki obasanga eyo batambula bali mu woteero embuto ziri bweru nga tewali kintu na kimu kye balowooza okuteeseza eggwanga kakati nze ebintu bye nandisoose okusalako abaka okwenjeera ng'obwenjezi mbu simanyi musaala gwabwe simanyi ssente bitya n'ennamba yennyini tewali nnamba eweesa babaka abo bonna kubeera mu palamenti ya ggwanga abaka 5 bakolamu kya batateesa era semujungana tebamuggyeeyo kyannaku nnyo tetugenda kuddamu kulaba bateesa mpaayo abaka ku babaka 5 mpaayo abaka 10 abateeseza mu kisanja kino nga bamanyi nti bateesa tebaliyo bampi kati bakolamu ki ekyegaza biyita nsereko na semuju biyita tebamanyi
bita bakiriza babikanira ku kkubo betega bannamawulire wali ku parliament ya floor ya parliament nga bwe baba ku floor mu nkubo mu betegera bannamawulire jangu nkwate kano katulendinge bano baluta maguzi MP nembera MP kyensoka okubwana banange nvaayo nenvaayo ekyo kimu kyekirala kyoyinza omusaala ne gukendeera ezo emmotoka ezekisuusuuzo babawa mubakati awuliraza kyeyagaliye mu mmotoka yaki ono naki omuntu asobola kwegula emmotoka ano naki mu parliament kitegeeza kati abantu bajja nakuyamba banja basinge n'ebintu bajje mu parliament kubanga ayagala bire bisatu ebitaano walukagati wamuwulira nga bamugjeeyo yagamba ki Katonda nakolera ki abantu anateeseza abantu tajja kuteesa kubanga ali mu kusasula amabanja g'abali abamukola ki ze yeewola ekirala parliament yali yeetaagamu abantu abasukkulu mu parliament yeetaagayo waggulu wa parliament abasajja bweno gy'olabako eetagaga abasajja abasukkulu kati bassemuju nganda bandyambuseeyo bassemuju ne wabajjako lino eggwanga gavumenti erimu deep government yes waliyo deep government ate ne parliament eri suppose okuba ne deep parliament waliwo abasajja betaaga okwogera ku ggwanga nga wadde si bannabyabufuzi obanga talina na kifo nga ba Ajamis Kigundu abasajja basobola oteeka ssente nagamba nti nze nkutta akawumbi nkatadde mu covid betwogerako abo basa n'ebirowoozo byabwe nga waliwo deep parliament yes ngajja n'abagamba nti kino kiteeka ku fula ne bakyogerako ayo deep parliament bwemala okukyogerako n'ekisa mu local parliament yono yaffe eyakintabula eyo eyekintabula ekirimu bonna babaka kubeera tebananye kyebagenda kati mpayo abasajja bolowooza oba abakyala n'abakazi abandi badde mu deep parliament eyo bambabazi amama mbabazi Amis Kigundu bakatikkiro Charles Peter Mayiga katikkiro wa Buganda Bobi Wine yani oyo naawe ate ngamba abasajja obadde ngamba abali Bible egamba nti abafumu baleke mu bafu ola bulungi totabula mbeera naawe siri ku kakyaka alinze wano kiki oyita kyakaali njogera katikkiro ta Bobi Wine. Who's Bobi Wine? Who's Bobby? Excuse me. Excuse. Who's Bobby Wine? Can you explain? Echichi. Echa Nupu. Yali wakubiri nga yesimye kuba president. Ekisinga amanyi mu Uganda mu opposition. Tetuva ku mulamu ambadde gamba omenyedde amama mbabazi. Nomanya Hamis Kigundu. Nze kenyini nditayo katikkiro ningatako ne Bobi Wine. Walidde. Echi. Emmere. Nedda. Bakuwa emmere n'ekyokunywa. Bakuwa n'ekikopo ky'obuuki. Lumu. Sokoleke. Kakati kale menya abantu boko. Kankubira omuntu gyawe bemuluma. Enjala eruma n'ekuleta. No oyinza okuba enjala ekuluma n'otandika okwerabira. Nooleta ebintu nga biri opposite oba unopposite oba oleta ebintu nga psychology kati enjala ekuluma. Kiki enjogedde ekindaga nti enjala ennuma? Bwe mba njogera ku bantu oba abasajja abali qualified okuba nga babeera mu parliament eri deep parliament bansajja sabiggu leka kuleeta mirandira gy'amawogo toleeta malagala ga mbuzi wano soogedde ku mbuzi. Nendo za full figure nze nayo kuliko ayina ekizibu. Gwo kizibu. Olina ekizibu full figure. Gwo kizibu eky'amaanyi. Bwe bakubuuza abantu 5 10 mu Uganda abali influence nnyo nzo butatekamu Bobi Wine okujjako ettima y'Abaganda. Sitima. Mpaayo ebintu byo soga nti affluence nze bino. Gwe bimpe. Era ojja kubimpa nti affluence tabana okubeera mu makomera yes. Ekyo sinna kyogerako. Nzati nze nsobola bikuwa. Bimpe kale bya affluence. Asobodde okwenfluencinga abaana ne bajjira mu makomera. Asobodde okwenfluencinga bakabaka bwabo. Yabasiba. Tetugenda kaana naawe. Siri mukaana. Asobodde okwenfluencinga bakabaka bwa Buganda obunyika n'obukuswaza n'obumalawo. Owulira bulungi nnyo. Ompulira. Asobodde okwenfluencinga okutyoboola abasajja Abaganda ba political ababadde political careers. Okudda ku level y'okubalabanga eyo kyekikulaga nti ewa amaanyi oba bamaanyi lwaki tebamusinga. Ombuuziza ki? My big question gy'omuzajja otamanyi. Njagala bali abasajja banja sabiggu. Kale ngaseeko Bobi Wine ye kamugjeeko kale gwola batasaanidde.
yogera ababa abalala omanyi entegeera yammwe sijja kanya ntegeerayo nina eyange nange nine naawe oyina eyiyo eyiyo mulekeko mmojjeko ojja muterako ewanyuko oba ewuwo bwe mba njogera kwata ebingiringiri bye bintuntu byo osooka obiteeke wali njogera ku bantu tonya njogerako yogera ku Bobi Wine omuteekeko akole kale soko mboli kati gwolabira ddala nene tamanyinaze oba bukyayi si bukyayi yawula obukyayi n'okutegeera omanyi tulina problem kazibeere famire waliwo bagamba tulinda gundi listen famire etuula naye kubalumba bakufiirwa naye katulinda bagundi gundi tebannasalawo yeyo deep famire oshogera kitega nti eba erina kyerina ku ggwanga oba kyekoze ku famire katwogera ku bantu abalina kye bakoledde eggwanga oba kibaligaseeko ompulira bulungi amma ontega kyemunyonyola ono obadde njagala ntwogera ku bantu bosobola okugamba nti ono ne mukwogera ko tetumwetagamu ssente teetaga ssente ate yagenda oteekawo wano covid yasumbuwa abantu owulira kyali genuine nti abantu bonna kyali kyansi yonna nga si kya bibiina si kyaki yayimuka n'aleetayo emmere gyawa abantu oba wadde ssente zigwa sanitizer lwaki omuteeka mu deep parliament oba lwaki omweta bantu basobola okutesiza eggwanga even okolola obukoloza akolola ki lwaki aba akololera ku parliament lwaki akolola ngani talina takkiriza wadde okufuuwa obufuuyi ani Bobi Wine wadde okufuuwa okunyampa obunyampa takkirizibwa ku ggwanga Uganda nene dda wafuna bufunyi butyayi yawula obukya bannange abantegera bajja kuntegera amamose kyenjagala mbanyonyole tulina wano abasajja nga tusobola okuboogerako n'ogamba nti gundi kati kankugereze nti omusumba Bujungo TV ekozesa abaana bameka kini Kalisa akozesa abantu bameka bakabushenga abo in fact kati basajja oyo muleke naye tuli ku bakabushenga abo bave wano bagenda olwogerako akoze ekyo abasajja bazito azaayononya bwononya ate seki njogera ku basajja bosobola okwogerako kabere bakayihula balina okuba nga babazza mu deep parliament eyetuula abo bateetaga na ssente za ggwanga be basajja wano tulinawo abasajja nga basobola kwekobanira eggwanga lyaffe ne balijja nako nga balina ssente nadduli ajawaawo nadduli yaani Alhaji Abdul Nadduli ono mumuwe ensujju mmere kyekuza obwongo bamuwe ensujju n'ebyennyanja bamuwe n'obusera bakuwa obusera lwaki ate ono omusajja alemedde okuntegeera nkuwulira obadde okimanyi nti Uganda erina abasajja era abantu atikagamba ekintu kimu ekizibu kya opposition kyekyayina tulina wano abasajja abagagga nga teboogerwako nga temubamanyi ngerayo bamu kubayimirizaawo ne gavumenti ng'era muzayi bw'agenda mu kalulu mubawulyako abasonda ssente bw'oba oyagala okutegeera kyenjogerako genda obuuze bali mu ezo nti bandi abakuwadde ssente mu kalulu ka Kampala Nuupu ataani olina ekikyamu ku bwongo Nuupu ye yamusimbawo wamulyako ng'ayogera ku mwala gwa amu ate buli omu bali mwezi ayogera ku mwala wuliriza bali mwezi ayogera ku mwala teyali mmeeya bw'aba teyayogera ku mwala shata lwaki anti sirika kati kankubulire era opposition ekizibu kyekyayina kyekyo kati Salim Salawo agendawo mu deep parliament exactly ati ndi mukubuuza gwo kati wa approving abamu bajjako otaliko question mark akirizibwa okubaako Moses Byaruhanga omukulu Moses Byaruhanga abo bajja na Lwaiso nga talina kifo kyonna mu gavumenti teetaga kumuwaayo wadde amasaka bagamugulira nekesa ajaawo nekesa ajaawo Babula Wundo oyo ambasada mulamba oyo ambasada mulamba ajaawo awo exactly buterevu full figure yajaawo sijaawo mbadde nti full figure tugenda kulwanira wano sijaawo sijaawo mbadde manyi kaweekukuse mu opposition Ssemujunganda ajaawo wakati yagudde sajaawo atakyali opposition Ssemujunganda kati opposition abasajja nga Besigye ajaawo nga omusajja ono Mugisha Muntu oyo omusajja nga
nga Mugisha muntu nga Besigye like Mau Nobert Mau oyo najja kuba speaker katumusabire like Nobert Mau like waliwo abasajja bana abawumula nga Kavuma oba yali Steven Kavuma yali judge oba yali mulamuzi ba Kavuma abo mulimu abasajja eggwanga nolina abasajja nga bali quiet but nga basajja abandi badde balina ideas oba endowooza ezitwala eggwanga lyaffe maaso gundi ajaawo in fact nga Muzeeyi alina okulaba ng'abasajja abo muganga wa Victoria University ajaawo muganga omutegedde ye Sidiru yajaawo Sidiru Lupaleri ajaawo Vincent bamulanga kisempijja rest in peace ngamba abasajja bwabo ani gogambe ono yali siye wenzige oyo omusajja wa bya bulimi siye wenzige ayina obukugu mu byo bwe bamuwenta eza nadis yazikola kinembuzi osi yatunda akatale ka mutukule emirundi ebiri siye oyo bagamba mbu yatunda akatale ka mutukule weyo we kalungu waliwo abantu nga tebetagana kuddamu kwogerwako mu ggwanga Uganda amanya gaabwe nga bali gateekako ekijju bali gateekako ekiyinja I'm telling you ebyo si bituufu endowooza bwe kugamba omuntu yenna ng'alegaseyo ate kati bwe njogera ku deep parliament oleeta abo waliwo abantu abaddeko mu position kati bw'oba yagala kwogera kwabo yogera ku musajja nga woolaba David Muwoozi yali former CDF benjogerako toleeta bwe mba njogera ku deep parliament oba Muzeeyi abantu balina okulaba ng'ogyeko n'olukiiko lwa Seeke lwayina abasukkulumu nga basukkuluma ne ku lukiiko lwa Seeke nga bo bali awo nga n'eggwanga Uganda balyagala ku mutima nga tebaagala nti mpaayo abamukwano nga bo taagala nti Muzeeyi mpaayo nga tebaagala nti Muzeeyi kino kikole bwoti ne bwoti nga bala eggwanga Kadaga wajaawo Rebecca Kadaga bakuletere yogurt namulekera mbwa wambwa zange yogurt wambwa so eyo parliament yo ebekola kyebituufu ennyo yandibadde parliament esalawo bano beboogedde bano basazisawo muwawa basazisawo obwavu n'enjala basazisawo okugula ku ngoye otambulako nensi tebazitambulanga basazisawo nti nfunye credit passport eba green basazisawo parliament erimu abaana okimanyi nti parliament y'eggwanga yerimu abantu abalina ebikolobero omubaka wa parliament ssemateeka akulaga nti omuntu yenna ng'asingwako omusango nga wagendako eruzira tali supposed kugenda ku kifo kyonna mu gavumenti ababaka ba parliament bonna basinga balina ebikolobero baliko eruzira abalala balepinga abaana abalala babba ensujju abalala babba ebintu y'abantu bebabaka bali mu parliament kati oyo agenda kuteesa ki ng'alina n'ebikolobero ebyo kati ekugamba agenda kuwakanya ki akyayagala okugula obusati bu fiitingi akyayagala omalogi z'ebbeeyi alamuza awunya n'obusabuni bwa logi tasobola nafuga amafuta kuddawe njogera ku babaka singa bagagga tebandikiriza mmotoka za milioni 3 buli muntu bakayandigamba ezo sente ezo zange basitwala ekiruddu bagulayo ekyuma kiri eky'emiti buli omu yazitadde mu constituency nesooka ziteeka mu constituency agambe nti esente z'emmotoka baziteeke mu ekiruddu balite ekyuma ky'emiti oba ekikola ki naye ngenda kutuuka omontegera bulungi naye balidde ekiruddu mmeka buli mubaka bamuwadde milioni 3 plus bale babaka bameka balamu olabe ezo sente empitirivu nnyo okuzikiriza olowooza lwaki bazibawa ku calculator no tezijjaako buli mubaka azigaana olabe oyo ye mubaka omutuufu naye bw'ozigaana wano kati gwate obeera olidde mu ggwanga olukwe walaba gundi bwe yazizzaayo ani kagabo bwe yazizzaayo kati yagudde yazaana buna bonna ne bamukyawa kati yagudde kakyenkugamba nti parliament etagaba deep parliament abasajja batagala nti mpaayo nti njagalayo nga bakola bituufu nga baagala abalina okwagala okwaddala nkutegedde bamba baziba bazogeramu waaki olese point nno abogeramu waayo ki abasajja omu abaluvu yadde bakulu nadda ati endowooza yeeganye kutegeera David Muwoozi agenda kusaba ki Sidiru agenda kusaba ki
Nkugambye muzeyi waba yesimba waliwo abasajja mu basajja wano nga bamukwatira sente. Babya Ruhanga. Abo kati kankulage Buganda ku Museveni muzeyi teyabako wadde nusu 10. Genda obuze Anthony Jeno. Buuza Kamana de Bukasolo. Buganda ku Museveni muzeyi teyaba wadde olw'ataano. Zava mu basajja billions. Abo balina okubeera kubanga abo Uganda bajagala bajako badababye ebintu ebirala. Balinamu abaana balinamu ki. Bo tebaagala nti njagala emmotoka, njagala kyusa saati, sinagendako Bulaaya, njagala ettaka, njagala gula kuzimba kazimbe. Nga bosi be bayiko kyetaagisayo parliament eyo ng'etuula n'erowooza kubano bye bayogeddeko nayo newe endowooza yaayo bweraba ensi ne bweraba eggwanga. Bobi Wine wamugjeemu omwo ye talina kyaŋŋamba mulekaawo mule mirembe aŋŋamba talina kyaŋŋamba oyo naye baba 2 wa 10 si bangi nnyo ate mulimu n'abakazi kati nga bajjajja na Lwaiso si bangi abantu munanga abantu be batono Babya Ruhanga. Njagala nno okusiibula ensonga egy'ensembyayo mukwano gwo ani Jeno Salim Sale abadde ki yasindika ebimotoka wano ne bisomba yayamba banna Kampala mu myezi ogwere ne kati bikyatamu. Yes, Daka Matters ne bironda kazami mu buli kitundu kati awe nnyini we tubadde. Jeno Salim Sale buli birthday buli lwatopinga omwaka ogwedde yazimbira abakadde bonna amayumba abakadde ng'enkumi nya ye birthday bw'ato bwa celebratinga guno omwaka bwe yabadde celebratinga birthday yalowoozezza ku bibimu ebizibu ebiruma Kampala oba ebigirimu naddala ghetto ze toyo ezijjula ne zaabika ne zikulukusa bbi envunyu zibeera ku ngulu nga n'abazinywamu kesisi abantu ne balwala buli lwenkuba lwejja n'agamba muyonke toyi zonna. Daka Matters buli awali toilet buli awali ekinnya nali yeeka mwoca ng'abantu batenda butenzi nti Salim Sale kyotukolera kati bwenjogera ku bantu abo be benjogerako naye no manya ekyakyaaguddewo walabaga nti yagudde mu ddiiru alina kirabika abakyayina bamuwadde ssente atwale kazambi oba bagenda mukolamu masanyalaze abasajja babbi bazibu nabo bagambe bamutwale bamukolemu amasanyalaze. Nakugamba ekyobusirusiru ekiri waggulu obusirusiru kyekyobutamanya nti oli musiru. Olunaku otegera nti oli musiru toddamu kubeera musiru. Kati abo basirusiru Bayibuli tugamba lwatu nti omusirusiru n'omusekula mu kinu talireka busirusiru bwe. Abo basirusiru abatooletoole abagwagwagwagwa abatalina wadde akatoola obagamba ki babeere n'obusiru bwabwe paka lwe balifa kubanga tebalitegeera. Lwaki anti kugaye Bayibuli yayogera lwatu nze ngenda kusinga Bayibuli kyayogera eggaye nti omusirusiru n'omusekula mu kinu talireka busirusiru bwe. Kakati olwo omusajja ajja kuyambye akujjako amazzi agakubembeddeko togere mpola mpola omusajja azza akuyambye akuyonseeko amazzi agakunyookako bwagakulemu okweyonja ogamba agenda gakolamu byabugagga lwaki togayonka naawe n'ogenda n'ogakolamu byobugagga kati oyo mwogereko ki waliwo abantu kati tulina kuboogerako nga botulina baleka mu comfortable zone toza kwogera za mirembe waliwo abantu nga n'okuboogerako okola era abafu balekemu bafu Bayibuli ekyogera lwatu tebalizuukira abo. Bayibuli egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu talireka busirusiru. Lwaki abantu balumbagana nnyo Salim Sale? Ayina emirembe mingi wa peace. Buli project gyagezako okukola ng'eyamba abantu waba ajja n'agiddukira ogikuba efire. Ate omusirusiru tamesaayo okukola kituufu. Jeno Salim Sale newe mulumba otya gw'otagenda galamiza kkuba gw'otaagulira empale oba nnika gw'otagenda kuwa kyakulya ate aba yabategeera. Tewali kijja ne mutakirwanyisa bannayuganda balwanyisa nkulaakulana bwe bagambe tugenda kunywa byorayo balwana bonna bajja kusumula kyokolo batamire befuire befusasa mmere kasooba bagamba bagenda kunywa mwenge naye gwe bagambe nti waliwo ekyenkulaakulana ezze ebayambawe Jeno Salim Sale operation we circulation nga ne mwanya abagabira za mpaka kati buli waliwo atunda n'amweterayo kutaniye sente abantu bagagga gene mwanyi abantu bavuga emmotoka mpe emmotoka yojja mugolaba Salim Sale nyabo buli yali mugolaba abantu Salim Sale bali memwanyi ne kasooli nga n'ensigo yazibawa nazifuyana kati beya baba wakumpaka amajenga gaziga bakumpaka nga bajjewo ne bagatukwadde ebikolo 8 simba ne bata ne babirambula ajja misigulu yatuwa emiti wano palm trees emiti emitwalo emeka n'agirekako n'abagikuma n'abagifukirira nga basasula buli lunaku abantu bajja ne bagikuulayo ejo emiti palm trees gwe olawo oyo
ne wali gonna kumukwana yamusimba buli Kampala yonna buli luguudo abantu bajja ne bagibbawo n'agamba Rwanda enyirira lwa miti egyo palm trees botamba twa pan Dubai okukwata ku muti n'okukwata kakoola bali bo byabo bakutwala nga mutujju naye bo balina ne pipe basiba pipe wese zifukirira emiti egyo zifuwa fe wano amwaze nagikusisi eyisa billion mane okusimba emiti ne basimba bino ebiti ebivunda ebikutuka basobolo yisendala amu yagisimbira ku bwerere ne bamugamba osaga otutira diri bagikutula baite emotoka ba kasisi benyine bibagisena musajja wali wayi ani lero simugase kweli list ekitufu ali luddawe watufu ani Bobi Wine mubuza abamugendo buza bakazibeka panzo mbuza abo watufu ali luddawa saagala kumanya nina abantu abamu amasanya nede takuluma muno ogamba musajja watwalizo nga nnuma wa munna Uganda muno kuki omuntu ayagaliza Uganda ebizibu n'entalo mwagaleko ki nze Bobi Wine tanuma nakwadde mulowoozako mu bantu bayiza mu bantu bendowoozako n'okumwogerako nkosa tonsirikira nabinnyo tonja samira ate kizibu mu bantu besi kati kankugambe sirina lunaku oba akatikitiki oba akadakiika kensobola okumulowoozaako yali yabeddeko mukwano gwo so what teweerabira tulina batuzalamu tetukyabamanyi mannyonnyomiza Bobi Wine ebyo biki nabyo ŋŋamba ayasama kyono n'abatuzalamu twabeerabira tulina baana abantu babazaalamu mwabeerabira tonnyumiza ngambwa naye kati bwalifuuka pulezidenti oli mugamba ali mu gavumenti yani mu nsi ki naye mu nsi ki olunaku lukya n'afuuka pulezidenti musaba nnyo Katonda abatondera ensi mpozi bakabugiro kaawa naye eno Uganda never naye n'afuuka tekisoboka nti bwe buzibu bwoyina tekirisoboka tekirimwetondera nze nakangubi oba yo netondera nga akwetondera agamba kyati totyoboola muntu ate naawe ontyoboola tonengeza nnyo kutuka kikyenkulengezeza akati mwagaza ki era kuki bw'owulira nti ali wakaawe tolumamu n'ogamba musajja we tubaalira musula mu buliri bwe oba ali ebiwuka n'abirya mwagaza mugezeeko okufa ku bibakwatako abantu ekisinza okubasibira mu buddu bw'endowooza omuzungu aga nti emancipate yourself from a mental slavery abantu mwesibire mu buddu bw'endowooza mwamwe nnyini wamuleete jangu wano yagwa buli kimu obadda jangu avunule ekintu kino njagala akivunule oyagwa ebibuuzo atulanga ku benchi esemba beeko pa jangu kino njagala okiddemu omanyi mumanyira nnyo bawala mmwe ab'emakindye mugambe omuzungu agamba yakimanyi simanyi emancipate emancipate yourself from mental slavery kitegeeza ki ate nze nkyogedde kitegeeza kyogamba wasoma wejje mu busibe ama webale kati gwe onalina obuzibu ati mwasomera wamu ani amenya yakyogedde kuyise nga nkwagaza kigo yakopanga ne benchi yo andaze bwatuulanga ne bagamba diploma nagisomera ebbanga ki emyaka egi nani nekasuku nze ngera gisomera myezi sina kyembagaza mujja kunoonya mulina okunoonya balina okunoonya ate bo basomeranga ku gundi yawa kalikiramu yamwe yali ndala kata yaffe ya analogo kati mulina tunoonya mmwe mukwano njagala okugamba ebintu bino ngamba tolotanga wadde ate bakati navudde ne kompuuta nze nkyasobola otumya empuuta ewange ali lwakitulya mpuuta omwana naali empuuta moze wulira wano omwana akola ki kyekikujja ku mpuuta nze nkyasobola okulya empuuta ati lwaki ekireegaana abantu okutegeera lwaki nze nensanga omunkozi nga wadde omwana wange empuuta ebyennyanja birungi bwaba byali akambireke ate buzibu ki lwaki toyagala kulya mpuuta ng'abanja yeekwese waleka abanja yeekweka kati okubanja n'empuuta bikwataganirawo ojja bitegeera bw'ona ogivaako gira ojja kutegeera kikitegeeza nze siddamu kule nengaba ng'otunde ne bwe mpulira lusu lwayo nalinga neebuuza ki ekigiwunyisa okutuka ku ekyo tonyongera waliwo ebintu mu bulamu bw'ensi bye tulina okuyiga n'okukkiriza n'okutegeera liyalite
Success and fair based on reason and reality. Naye bw'otandika oluzungu okasukira ddala. Yes. Success and fair based on reason and reality. Njagala weteke mu reality. Please. Wake up and open your mind. Oleme kubanga oyina endowooza egamba nti one day one time ajja kubeera president kuki? Afuge baani banze. Agenda kuba mukulembeze justice. Bansalamu akafuka. Afugani. Nze nakangubi. Bambi nakangubi weeraba. Nakuwonye dda. Bambi weeraba. Bambi wantamye n'okuntama. Warahmatullahi barakatu. Abadde nakangubi. Nze ntegedde oli mukazi wa ttima. Twawukanye leero. Sigenda kuddamu kusisinkana. Kambe ne ttima lyange nga Uganda njagala. Mwabagala Uganda ey'entalo. Njagala okebera. Anage twagala ya ntalo. Twagala kwetakkuluza ku musajja. Amusajja ki? Njakula opamwe mama tugambe mutusibe. Musajja ki? Omusajja. Abakoze eki? Abakoze eki? Mweraba. Abakoze eki?